Program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika. Kakati mugana ngatuliza kasobera ngotanse okuba nti weeralikirira ebyaddala n'okweraliikirira ennyo kubanga bwe mbali mulowooza biri ebirala kate ebiro nabo byayongedde okuba nti ate muna ebisajjula embeera. Tukwaniriza ene program ekiri emabega amawulire munafa atuliza gwaza okusedda tukwaniriza tugenda tuba zokuse nate amacha agolunaku lwaleero tubatingiddewo okuba tukuseko program eno otya munaffe ebintu ebyenjawulo byewalabye mawulire byewasomye byewalabye byewawulidde byonna tugenda tubikomu tochi gaddala kituufu oba nedda behind the news. Kale zukuse munne nezukuse munne omugee twakeredda ewe balinyo okuba nti ozukuse ekime kati enkoko abamu kasoma mwamanze rundi yabaza okuba muga kubanga muziriya olunaku lwaleero abamu emidala mikalu abaana bazali ku masomero kati tebalina kuba nti bagenda okugula so weekend okkiriza obagaana tuyinza okufuna mukko ku buweerero bana balya bukiyo ne bakendereza ddala bagala tujagenda ku midaala olw'ensonga nti abaana bazzeyo ku masomero naye obanga munange ogenda kuba nti ogiryako gamba nti lya enkoko ennansi va mu kulya mu nkoko erina eddagala gye bakubye eddagala obiwulira bagenda byogera wonna kati bagenda babuuka bagenda bazuukuka kansa amala okweyongera nga bazuuka nti banne lwaki tetulabula abantu bave ku nkoko zibakuba eddagala ezikulya wiikisi 2 kakati muganda nga atuuliriza awo tuli amwe balinyo kasobera ng'ozukusenga ekime kino munange n'okunywa ku mazzi naye nga amazzi golina okuba nti oganywa ga mineral water getugitegeeza nti amazzi amafumbe ng'ofumba amazzi weebali nnyo weebalire ddala gwe ssebo naawe nyabo akikola ekyo n'otanywesa bantu chemical water abala nonywa mineral water yenyini gwefumbidde oyo katonda gwatuwa. Tubugamba bulijjo obutwa bungi butambuliramu ne mulye ku bintu ebikaawa mulye ku greens mulye ku bintu ebikaawa ng'obutwa katunkuma waffe oli lya ku greens ezijja okuba nzikuyamba wansi ne wonya ku kigaji neshira munywa amazzi mayitirivu nnyo ate oba osobodde kola ku ddwino muganda wange tukwaniriza ene program ekiri emabega amawulire basebera binyama nate nga bulijjo omulangira kalema gegange. Program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Tukugamba nti nyumirwa nga bwoyiga mu program behind the news munafa tuliriza tukitegeeza ebyaddala byebiga byetwogera byabitiisaamuko ne tuganino tulina kuba nti otiira ki tulina kuba nti otya kuba twogera ebyaddala ebibera mu bulamu bwaffe. Kale mu studios munafa tuliriza Dr. Galwango Henry mwali. Dr. Galwango Henry asomesa basomesa obulimi ku settendekero erya Makerere. Sebusa zokulabako nate buuza kwatuliza abali Impact FM radio Rwasa Mayenja. Abatuuliza mukama waffe ebaziwe mwebale kubeerayo kutuwulirizanga. Mukama abadde mulungi weeks 2 eziyise. Atulabiridde abamu bafunye ku nkuba. Enkuba etonnya bitundu kati. Etonnya bitundu wamwe ye mukono enkuba etonnya. Mukono enkuba etonnya. Wano musondo wano mukono etonnya. Ate mukono oba kwali ennyanja. Simanyi. Ate yani bade tonnya katosi. Ku mwalo. Ne mujano nsanze enkuba efuuyiridde awo. Enkuba yafuuyiddemu ekirako kyali wonna. Efuuyiridde ekiro. Ekyewusa ate ebitundu by'Masaka teri. Kalungu teri nkuba. Ate abantu be Masaka mubazoganyiza nnyo. Mubaliise ebitaano mukati banyiivu. Ne tugaana enkuba okutonnya. Abaka bamu be badungu be yabayiga enkuba y'e Masaka. Mubanyiiza. Why? Etonnya matanka ne kati. Etonnya wano wali. Akayimba ako tukokonyeze ennaku zino kali so common. Ako akabana be buddo. Mutuule Franklin bukaka akabukaka utalo oluli ekongo lukazukusiza ekongo buganda wange babagamba nti ensobi gye mwakola okutta Patrice Lumumba egenda kubasumbuwa paka Yesu lwalidde awo abo balina bakyalina ti bugagga kati awo okkiriza obagaana ebyobugagga be bikyabassa nnyo ne bulaba nti bagamba bambi wa inside angamba gano katugabbeko ebyobugagga ngayalimanya yesi mutambulya moyo yakubba bubbi ensi bwete abasajja ab'Ebungereza abo bwe bayitanga Lord gundi oba Sagundi balinga bakafulu mu kubba nga lwaddayo Queen amugamba weebale kubba nakwe ekitiibwa wadde ekitiibwa kya ssa yes n'abaana omusajja ne bakyewaaniramu tamanyi gye kyava naye nga bwalinga bubbi kunyaga okyalo obugagga we bwava kubba kunyagulula Katolu bwama yatugambako lumuntu ng'ono gaggawala either bba oba limba yatuwa bintu nga 3
nga tolaba nti byonna si bya buntu bulamu bwe bugagga olina okubanga bujja that's how well it comes naye nga ate byonna si bya buntu bulamu bya bibi kupangapanga n'owaka entesobola kukumalizaako tosobola anti baga nti nga abakozi ba gavumenti nti oli agenda n'abeeraawo nolaba nti mukozi wa gavumenti afuna emitwalo 8 bakakadde kamu naye newesanga nga ebyobugagga byalina biri omubuumbi ogamba sente nzijjawa nga tena sooso eno endala abeera ayiiya kati okuyiiya omusajja yatugamba nti mwagala okubuuliza obugagga bw'abantu mulirako nti abamu bwe babba sente bazeeka mu Uganda omulaba buulirize nnyo bajja zitwala wabweru mukama Katonda awo wetuli awo kibi nnyo 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 nze nkubuulira bw'ogamba nti otambule straight mu bulamu bw'ensi eno bakusekerera kugamba ensi tekyayagala abantu balongoofu. Omusajja omu bamuyitanga aba eri Yakategaya yafa omulala waali alina ekifo is a minister somewhere somehow. Omusajja oyo akyaliwo ku lume yagamba nti Kategaya he would be a rich man in this world but he was too honest. Omusajja oyo akyaliwo mu Uganda he was too honest. Kati nga wamazima nnyo. Kati nga kitegeeza omuntu ow'amazima olina emikwano mitono ndowooza mu nsi y'abayiiya era ndowooza bw'obanga noba ogenze mu bitongole bya Uganda muno ebimu bw'ogeza kwetawo straightness the system kicks you out otulemesa oyanemesa because olemesa okubba kubanga okula kituufu. Bannaye kati agenda gye baba setting eyo nayo bwetyo ensi tegeze begenda kugwawa. Ate sijja kuwaayiriza Katonda nti Katonda atuyambe. Katonda tumwekwasa nnyo ekyo si kya Katonda. Beesiba nnyo Katonda. Katonda atuyambe. Bagamba kyabiwaka. Abeeka balungi. Mukama atukuumya atuwadde obulamu. Abaana bazzeeyo ku masomero. Abazadde abamu kati obudde ntwogerera abantu bagenda ku midaala kulamuza bukoko buli bukiyo bagaa katulindemukko abaana bagende ku gundi ku masomero kiva kuki kubanga sometimes waliwo pressure ejja nga abaana bagenda ku masomero engamba nti omwana obadde naye yes naye olwo pressure yejja abamu balwala n'okulwala naye ogenda mukwano gwange omu nangamba nti banisere ngenda kuzijja wanga mweraliikirivu gye mugamba nti owakiwota omwana musomero yosobola pressure yange eyitiridde nnyo. Waliwo n'akalango ke mpulira ku radio omukazi yatwala omusajja mu ddwaliro ndi mulwadde abaana bagenda kudda ninga yes pressure kyemmanyi abantu 8 ku buli 10 babayita ba last time workers. I'm just paraphrasing it nti kusaawa esembayo weewuunye lwaki ekibunga kikwata nnyo ku 23rd 24th December ngagenda munaku enkulu omwaka gutandika ng'okimanyi omuntu nakubira essimu yes kusaawa yotwala omukyala mu ddwaliro okuzaala ebintu biganye emyezi 9 by the way kyogereko kakati emyezi 9 yes omukyala afunye olubuto muzito natuka okuzaala olina kwesiima ebintu biganye tulaga ssente okugenda mu ddwaliro mama Kiti yeganye ninga ate munange yafunanga lumu January ne September 9 independence tubikola muka September 9 zaba mu September oba olusubira bulungi nti omuntu agenda kuzaala ne mu ddwaliro nnyingi mugenda oba date bajje kugamba ojja kuzaala kunaku weruti nenduka kunaku olwennyini n'ogira oti ng'oyanjalanga wamma baga nnyo okukola ebintu ku time esembayo the same applies to ate wonna endana batyogamba abantu wano kati nga bali mu kuzza obujja enkala z'abalonze abantu babira bali ku byabwe olunaku olusembayo bonna tebakola bava ku mirimu gaa tugenze kukola kuzza nkalala kwigamba be bantu baffe batyo babito bwebiri kibi nnyo tubala mwesizaako mwena Nanyanza az'okusema wange Nanyanza Suzani omukowo agende mutugambire ku National Water Eganda nti amazzi gaabwe gajjuddemu oyiro. Kyono kibi nnyo amazzi gajjuddemu oyiro
kitegeeza nti ogenda kusumula tap bwoti bapa ng'oyingiza oil ogenda okunywa ogenda okukozesa eganda nansana ganda kati problem eva ku kyawo eba evawa problem awo mu makkati eri ku ntandikwa gye bagapampingira mu makkati kuba kirina okuba nga either makkati pipe zirimu oil oba gye bagapampinga gye bakolera oba zirimu oil oba pumps nga mpya oba pumps ezipampinga nga zirina leakage. Kino kibi nnyo kubanga aliwa nabako lumu waliwo bagamba abagala oba okutta abantu abangi nakira biyunga bagala nnyo batta kye bayita stream bagenda mu water stream eyo oba mu system ne bapoisoninga amazzi kwa buli omwe agafuna. Ekyo nno kiba kibi. Kyo nno kitiisa. Tukwaniriza programu ky'emigamo ndi binafa tuwuliriza tutandise weekend tubadde lunaku nga 4 February ebeera World Cancer Day. Lunaku lwa kumanya kye bayita kansa kookolo. Era muganda wange atuliza ku bika bya kansa bingi ennyo bye tulina mu nsi mwe tuwangaalira. Amawulire gafulumyawo gafuluma gonna bagabana New Vision ne Monitor bagamba cancer cases empya. New Vision yagamba emitwalo 36 ziba recording empya senkadde annual ezi recording bwa buli mwaka ezeyongeddeko. Era ne Monitor nayo bannaabwe ne bagabana article yemu ne bafulumya ekintu kyekimu. Kakati muganda nga atuliza awe tuli nalwa ku bakyala ne bagamba nti atabakyala ogwame gujja bagidde cervical cancer nga yeyongedde yekasa omwa gwa Nabaana. Dokita tutandikirawo. Kansa kigambo kinene. Edda twakulanga tumanyi kigambo gye mukookolo ate nga tumanyi kookolo nti omwana bwabeera nebbwa eritawona gye bayitanga ekidomola nti oyo yekookolo. I think you had those words. Yes. Gundi alina ekidomola kyebbwa. Teliwona. Naye kansa kigambo kinene. Ng'oyo n'omuntu yavudde kansa ngo kati aba alina kuba musajja ali mu 89. 89. Neka twogere abaana bato. Abaana bato be bafa kansa. Abakazi beyongedde okufa cervical cancer. Ate nga Yesu banogeddeko bunogeza we bali recorded. Kati baba 36,000 nga kitegeeza nti buli lunaku bali recordingayo 10 cases. 10. Across the year that is 360. Averagely. Yes. Nenga beba betutte. Ate nga bawulira batandise ofune obubi. Omusajja ngamba nti abola bonna abola batugenda kubajja mu Nabaana. Ningamba gaba Babajamu Nabaana. Nene buuza ekibuuzo kimu kuba nabuuza dokita ne mbuuza ekibuuzo naye yasirika tiyanziramu answer. Yangamba ne mbuuza nti nno abo bagenda okujjamu Nabaana badde cervical cancer basinga obungi ennyo. Tiyabagema bine bagamba HPV vaccine. Nasirika tiyashinzira mulanga ekyo sijja kukiguddamu naye osobbebuuliza obadde tibabagema. Profession ebakugira okwogera ebintu ebyo balayira ebintu bingi. Ekyanneewunyisa nga nze ku lwange nenga nti sijja kuviiramu awo nenga kange nencekinga mbuuze nenga nti bagemebwa. Bagemebwa. Tuyina eddakiika mmeka olwaleero? Tutandike oba tuna 2 oba 3. Tuyina eddakiika 3. Kabizawujjo ebirango bino lumu. Tutandike kubanga leero tuyinza n'okuzza ekyekenya kiri ekyebalabula President Museveni nti nno musajja gwe HPV wabadde omwesonyiwa katuje. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, butereevu tukyali ffenna. Dokita tutandikire awo kansa. Balegamba nti kansa kigambo kigazi kansa alina ebika bingi. Mu lulimi olw'eddagala oba olw'ekisawo tulina kansa gwe tugamba nti zino carcinoma, zino melanoma, zino lymphoma etc. Kati ekigambo carcinoma kansa oyo abeera ava ku busirikitu bwe bayita carcinogen. Carcinogen kitegeeza nti obutwa bukuyingidde nga bugenda kuviirako ekitundu kyo eky'omubiri okutandika okuvunda
oba okwerya mpola mpola. Tuyinza okuba ne kasinoma nga bw'olabalanga kansa, kasinoma nga bw'olaba breast cancer n'ebirala. Kati lymphoma tuyinza okugamba nti kansa oyo mu mubiri waliwo kye bayita lymphatic system etambuza oluzzizzi mu misuwa. Kati lymphoma ayinza okuba nga naye kika kya kansa, ne tubeerayo melanoma nakyo kika kya kansa. Yes. Ekigambo melanoma bw'okitemamu waliwo side emu ya mera of course kitegeeza skin, color producing pigment mu mubiri. Yes. Kati awo tuba ne skin cancer, you know. Ate ne tubeerayo ne zi leukemias. Ezo nazo kansa nga zo zikwata basically obusirikitu obukola omusaayi oba obusomyo mu magumba. Kati ezo ate ne tubeerayo ne ze tuyita adrenocarcinogenic, balina gye bakigattagatta naye nga bolaba nti oli alina for example pancreatic cancer, cancer wa spleen oba akalulwe, pozi ke bayita akalulwe. Ezo nazona bika bya kansa. Yes. Ate era nga waliwo ne kansa ava ku bintu bye tukozesa byosika, tugeze ngo okusika omukka gw'emmotoka. Yes. Okusika ng'obadde bano abasiiga langi z'emmotoka oba ez'ebizimbe. Abafuuyira emmotoka. Abagalaji abo naddala. Yes. Ng'oyo naye kansa. Gy'okoma okubeera exposed ku bintu ebyo ofuna kansa. Nosanga omuntu nga akaba alusa. Yes. Akawuka ka alusa bakayita Helicobacter pylori oba H. pylori. Yeah. Nekagenda nga kakula nekalya system y'ebyenda nekagirya nagamba alina kansa w'ebyenda naye nga zaali alusa. Naye kati kansa ate gwe basinze okuleebeeta ennyo. Kale weewuunye nti kasinoma, kansa eziva ku kasinoma ng'alanga ne breast cancer, etc, penile cancer, nti ze zisingayo obungi ate zo tebazitembeese nnyo nga HPV. HPV. Tebazitembeese nnyo nga human papilloma virus. Ate nga ziri nazo zitta abantu. Bw'olaba abaana bano ba albino namagoye. Melanoma zibasumbuwa nnyo. Era n'osanga nga tayagala kubeera kumpi wali musana. Balina ebizigo byabwe somehow bibayamba okukola ki. N'abazungu balina ebizigo ebyo. Ne babajja mu Africa bajja nabyo ne babyesiiga. Baba kimanyi omusana gwaffe. Gujja battira olususu bafune skin cancer. HPV bamutembeese nnyo era nga balaba prostate BPH. Benign prostatic hyperplasia bamutembeese nnyo. Ekintu ekiremebega w'ekyo nti bakimanyi especially waffe eno ku lukalu lwewaffe eno. Obulamu bw'Abafirika bwetoloolera nnyo ku sexuality. Ekyo kinzirize mu Luganda. Sexuality. Omanyi bagamba ebiseera ebisinga muba muli active oba nga muli bajimu. Bajimu. Kiregeeza nti nno abantu twaligambe kiba tegamba nti nno ekigambo ekimu kyabaire nti nno bukaba nekyabadde bukaba yegamba nti nno kuba sexuality tuyinza okiteekaawo nti kugamba tulina nnyo okugamba okwagalana obwagazi obwo okwagalana ate nga tuli mu mwezi gwa kwagalana agape month. Yes. I mean you're not straight. Kubanga bwetulabunenga nti no kati kino oba ogatta oba ogamba kino oba kino Oluganda enewe Oluganda lwo bw'oba ogambye nti nno lugazi Oluganda lugazi nnyo naye ate noesanga nti ate olulimi olulala lwo lutono nnyo naye ogamba nti otugamba sexuality actually bwali baddenga kuba ekigambo kyennyini oba okikyusizza kiyitisa obukaba that's sexuality. Obukaba naye ate waliwo okubeera nga muli bafumbo nga tewali bukaba. Nedda kyebagamba obukaba si kigambo kibi lwakuba ogamba nti si kigambo kibi. Obukaba is a feeling.
agenti gundi atuse for example gundi yegombye munne gundi yegombye munne ekino kiriba kiyita bukaba nino kwa tukoyisa ubi uyiza gatino lya amuvumye nti gundi mukaba noga gundi amuvumye nedda kiba gundi mukaba kigeza ali sexually active we tuveyeyo so abafirika obulamu bwaffe bwetololera nnyo ku sexuality of course n'abazungu nabo kuba sexual bagamba okuba kwegatta kale izo ga kwegatta kati tunonye agundi ekya abaganda boogera balina olugero lubagamba nti anagoba ku nswa agamba tuli omulalu ekyo jja kinyonyola ndowooza olulala naye kati HPV kawuka ka virus human papilloma virus yes kaba kawuka kayingira mu mubiri actually ebyawandiikibwa tosi bya bayibuli ebyawandiikibwa bya science bitulaga nti buli muntu kasobeera nga wali ogenze n'olwana nga togenze nangabo akawuka ako chances anti okalina buli muntu eyagenda n'alwana nga talina ngabo zaffe ez'obwakabaka zukize baganda ne gundi nti buli muntu yenna nazaalibwa ne kabootongo kakati ne HPV akakawuka yes obeera nako yeah omubiri kati HPV wabika bingi naye asinga okubeera omukambwe gabaita HPV variant 16 ne 18 naye nga nyingi nnyo wali 18 16 21 31 33 kati ezisinga okubeera enkambwe ezo zeza 16 ne 18 okay naye ng'ate nazo bwewetegereza nti waliwo gye bayita high risk ne low risk kati high risk yeeyo kwegamba eyitawo nti omubiri guba gulemereddwa because bw'okafuna kabeera mu bulamu bwo naye olwokuba nti omubiri guba ne autoimmune response nti omubiri guvaayo ne guwulira nti waliwo ekiba kizze ne gukalwanyisa naye leeta kagenda ka outpowaringa omubiri gwaffe awo wetugambira nti omuntu atandise okufuna obuzibuzibu ate endira zinnuma omusajja ate obuli enkoko bunnuma something like that kaakati omuntu tali mukamuzi nti atandika okufulumya afuna ekisu biki ebyo byonna naye nga kiva wali nti kaba kazze ne kakulya omubiri ne gukakuba ne kagulwanyisa some are successful nti omubiri gukalwanyisa some are not successful nti it outpowers it then chronic expressing nobeera nga olwala abalala as research tells us nti some go for nti bwafunamu enkenyera they run quickly to the hospital ne babakebera babakola test ezibazita PAP pap oba PAP so bwebakuzuula nti okalina then ne bakuwa medication others waliwo eddagala bayitanga ba Cervix lye bagamba nti tugenda kugema abaana be Uganda abalenzi oba abawala Cervix sabiko gundi cancer oyo HPV akwata abasajja n'abakazi naye ate abasajja ye tumuyita penile cancer yes abakazi either it is cervical or vulvar cancer yes cancer oyo kubavuga bakita kuvuga bigali empanka abasiyazi gwokyogedde abavuga empanka lusimi tulina oddoga lusawo abasiyazi yes bamuyita ano cancer so wabika bingi naye ngera yenna akabuga ke kamu naye nti asinga okubeera successful cervical okusinga ne penile cervical yasinga okuba successful nti akawuka kaba kayingidde wali kibayita pre-cancer stage oba pre-cancerous nti awo kaba tekanaba nnyo kubaka amaanyi bwe kayita wali awo katandika okuleeta amabwa munda muli cervix mu cervix kati mu kuleeta amabwa you know what happens ngebwalize mazzi kufuluma mazzi gawunya munda wannuma awo
so nebiruma abakyala baffe kansa oyo ekyewuunyisa nti ali dangerous ku specific races ekyewuunyisa kize mu Luganda kansa ekyewuunyisa akwata ebika by'abantu bimu ebirala sigga nti okwata naye nga ali nnyo mu bika by'abantu ebimu bantu kikaki okukira ate ebyabalala abasooka abafirika blacks yes abokubiri bebayita ba Hispanics abali eri wansi mu South America baavu bannaffe bebayita baavu bannaffe ya gye bamutembeete nnyo kanso yali specific to a certain trace of DNA kize mu Luganda ekyo agoberera endaga butonde ezimu endaga butonde zaffe ezewaffe eno mu baddugavu ndala nnyo ku ndaga butonde z'abantu abalala awalala endaga butonde eziri mu South East Asia eziri mu South America eziri mu Haiti anti Haiti nabo baddugavu bannaffe zaawukana ku ndaga butonde z'abalala era nga ate eno HPV gyasinga okubeera ekitali waggulu eri anti jjukira ensi zirimu kye bayita Global South ne Global North kati bakimanyi Global South yeri abaavu ndowooza ng'oggyeko Australia era nga bwe kiri jjukira Africa much of it is Global South bali waggulu bannaffe abali mu Egypt Tunisia nabo beewaana mbu for us we are not in Africa era gamba I'm going to Africa ali in Egypt n'aba Morocco I'm going to Africa yes kitegeeza afuluma Morocco afuluma Tunisia afuluma Egypt ajja Uganda yes so kati kyekyo okay kansa oyo ombede abuuzizza ombede yani ombede ali awo ogundi ombede ali wali mubende ogundi ku ombede John wali nakasajja agambye nti nakasajja wali ku gundi kwa Diweya oyo musajja oyo namunoonya naye nkyalemedde omulaba agambye Dr. Ita wala HPV bamufuna batya nagamba nti n'ekirala ndowooza HPV asobola n'okuleetebwa abakozesa oral sex si kyo kaakati HPV ayita juga nawadega nti obulamu bwaffe bwetambulira nnyo ku sexuality yes HPV era naye alinga siriimu nti era bw'obeera nga mugenze mu kulwana jjukira nagambye nti bw'ogenda okulwana nga togenze nangabo ebyokulwanyisa ebyo simanyi oba ngezezaako nnyo kweka olulimi nga togenze nangabo olina okudda n'akalwadde ako ekuva eri munno naye nti tekeeragirawo oyinza okuba nako like 2 to 3 to 5 years nga tekanaakukola kuzza backfire bw'obanga olina chance omubiri ne bukalwanyisa naye nga oral sex anal sex HPV ayitamu some research talks about even skin contact naye nga that is 0.001% bo batargetinga wali nti how do we reduce sexuality in these non-productive peoples tukendeza tutya obwagazi tukendeza tukubanga obwagazi naye society tine gundi bingi nnyo okendeza ty obwagazi mu bantu bano kubanga obwagazi buleetera of course okuzaala obwagazi buleetera family n'okuzaala awo kasoga nino katukendeza tutya kigezo yakubreakinga kibaita family oyakuba nti ozimenyawo okendeze ku kuzaala kw'abantu kadde tutandikiraawo Impact FM kwoli ekiri ebabega wa mawulire. Good morning. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, tuli fena mnafatuliza Impact FM kwoli radio Lwasa Mayinja. Twogera ku kintu twadde n'olunaku lwa kansa mu nsi yonna twadde n'olunaku ngenda kusomeza 4 omwezi guno gwennyini. Dr. Gali wangu tube tukyayogera nenda obudde bugenze kansa oyo obuuka bunno bwa kansa bwa bukuyingidde jukira kansa kitegeeza bubanga busirikitu nti ne bugenda nga bwekubisa emirundi n'emirundi kati bwe bujja olwokuba nti already kaba infectious kaba nti
kaba kavundu kati katagetinga nnyo obusirikitu obulinaanyeewo. Let me use today's word. Ne kazoganya DNA owakasirikitu kali kaseera akaliwo kali kali yawo kali kati kingova kati bwe kali yawo kali akasirikitu akalamu DNA ne kajiwamba ne katandika okwekubisa era nga bulaba sirimbu abeera HIV ne kekubisa kati in other words cells eziba zeekubisa ate ziba ndwadde kakati mukulalusa DNA gikubajjukira cells ezo akasirikitu bakakola kalina okubeerawo ennaku entonotono bwe kamala okola omulimu gwako ne kafa. Time kamuzinga cells ziraluse nga tezikyafa nga bw'ogamba nti university inofulumya abaana omutwalo buli mwaka mugende mumaze soma mugende so dino cells ziba zirina okufa bakole endala katime kamuzinga cells ze bakola uzisanga wate endwadde ziri ezina okuvaawo tezafudde ziweziri ne ate nga zabulabe nga ziri mu bomu kati ne zi-infectinga all other cells kyobola omuntu agamba nti omuntu azimbye oguntu kokola abeera actually baita n'okwekubisa nti agenze yekubisa kyobola mu kusooka olwo stage 1 2 3 nti bw'oba mu stage 1 bakyasobola okureversinga stage 3 oba ogenze bafuna swelling ezo n'azimba atandika okuvaamu amazinga yabise omuntu naawunya nga atambula ninga awunya HPV kyekisinga okumulalusa risk factors abaana abawala okwepikira ogenda mu lutalo nga bakyali baana bato okuyingira ebintu by'obukaba ebyokwegadanga ebyokweyagala ekyo gwakireese abaana abato okutandika okuyingira mu lutalo nga tebannaba kwetuuka ow'emikono yeyiyeeko amafuta neyeyokya bamuziruweera eyo boyfriend yaganye omulaba nga adda ku ssomero myaka mwana wa senior 3 kakati ekirala nti abantu bano abakozesa empekezi nez'ekizaala ggumba ate bo bali ku bulabe nnyo kizaala ggumba naddala abakazi abakyala jjukira bw'omira empekeezo they are basically hormones nagamba luli nti hormones eziyamba mu kuzaala tuyinanga luteinizing hormone eyo yekuza nga bulaba fene abeeramu emiwula naye mubeera muli ensigo munda kati ze bayita follicles gwe zitwala enti gyemiwula kati seero yensigo eri ebeera muwula gwa fene kati luteinizing hormone eyamba omuwula guli okukula kakati eyo hormone kati ezo zibeera mu kati waliwo ne hormone adrenaline oba ne oxytocin nazo nazikugambako nti oxytocin yereeta obwagazi kyebayita heat si bugumu naye ekyoyoyo obwagazi ekyoyoyo ate nobalawo ne progesterone nti ekuza nabaana olya omwana mwakulira kakati hormones ezo baziteeka mu buweke obwo nga progesterone kati progesterone yo ekufuula nga ali olubuto naye nga toli lubuto so bw'obeera nga ali olubuto kitegeeza ate eri oxytocin ne luteinizing hormone ezikuza follicles nezireeta heat tezigenda kuba nti ziri active so ogenda kubeerawo nga togenda na mu nsonga tofuna bwagazi the body feels like eri lubuto naddala obuweke obwo obudde bwonna kiba kijaga nti tujjudde kugamba buli obanga agenda okukola omwana gati waliyo omwana already. Thank you so much okitegedde kakati ezo hormones zireeta kye bayita hormonal imbalance mu mubiri kati hormonal imbalance bwebanga eri mu mubiri muli omubiri guba gukyankalanye nti n'akalwadde akanafu nga HPV akandize omubiri ne gufulumya obusirikale ne bukalwanyisa guba tegukyetegeera bulungi kati kalwe kafunira chance kati abakazi baffe ne basimba layini nti bagenze okujjamu Nabaana bafunye HPV obudde bwo budduka nekira nagambye nti ebintu bino HPV nti they are targeting basically abantu abalina high sexuality abajimu
abasava abajimu abagala ennyo okulwanira Sudan, Congo, bahomeland yawe abo. Yes. One of the risky factors okubanga olina multiple partners. Yeah. Akati bava ne bagana no katuko bageme no tojja kugira naye oli agamba nayo tebikola vaccine tekola. Eno ye program ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Akale. Good morning, Mr. Kalema and Doctor. I'm Wabede Ivan Bonovumbare City, but I'm in Nira right now. I really like your program. Ever, Mr. Kalema, on this very on this week. On this very week, NBS carried out research in the Ankole region, and it found out that Ankole has high rate of cancer, more so breast cancer, and the cause was Imbu. Ankole people eat a lot of enshabwe, but people in Ankole were known for eating enshabwe. And there was no complaint. Why now? Can you say that cancer could be a result of spraying their cattle with chemicals that destroy milky texture? Oli mnafi kyagambye Wabede. Bwatu bagambye. Ate munange nagamba atyono, nagamba atino good morning Sebo. It is very bad if water if water has oil in it. Do you know that shopkeepers sell that same tap water at either 10 or 20 and they call it clean water iva emukono tebagafumba na gafumba. Bwatu bagambye munafoyo ano pona agamba onyonyodde bulungi nnyo obukaba abaliddawo bali kutenda. Fona mugamba olipo yanaika okubeera mu kirasi kati musajja wa NRM mu Kibogo Isengole Kagulu agambye kyama kye kiri mabega wetazigenda mu maaso munsi yonna yo kirala ndowooza tujja kuba kyogerako next time. Dr. Ulidde munafa agambye nawulidde ne ku kyeshavu nabiwuliddeko manyi bwe mba ntambula ready ebeerako napulira nga bo nesafuddeyo kubinoonya ekyenshabwe gundi akijje bulungi nnyo akitubuulidde Wambede ekiyawuliddeko nti bakitadde mbu abanyankole mwankole nti banywa nnyo enshabwe balya nnyo enshabwe. Bwe twali tuva ano ku lw'omukaga olwase bwe twali wano muzeeyi yayogerako eri eggwanga nayogera ne ku binyeebwa byebasekula bino ebyobundi naga agenda biwera kakati okosi cancers ezimu ziva mu byetulya those biological factors nti olidde emmere ebaddeko oluvuvuvu nga bwelaba omugati nga gumeze envi later eddagala oba chemicals eziva mu luvivivi olubeera ku mugati lwobeera olidde lufulumya obuwuka obulwanyi obuleeta kansa. Empumbu eyo so nyinza okulowooza kyesinaba nnyo kakasa oba either amata gaabwe oba ishabwe yaabwe oba ebeera eri exposed ng'egenzeeko oluwumbuwumbu kyenjagala okulowooza nga basically storage oba nga soji yakyuka okuva ebiseera biri nanaku lwaleero anti kakati ensi gyegenda ekyuka conditions zetuteeka oba environment gyetucreatinga eyamba obuwuka obumu obwali butali active nnyo okutandika okumeruka obuwuka obulabwa n'obutalabwa nga n'empumbu mweri so kisoboka okubanga previously simanyi kye baakozesanga nga embeera gye baayinanga wakati yaganyanga luwumbuwumbu kujja ekitali kyalwaleero kale njavire ku bantu babiri bokka noti musavu noti 5 tuyo ebikimugamba munaffe tubadde live wetuli mu studios kale kadde munange kyagamba yagamba atya Impact FM. Hello Wanji Amina nyabo webali kuwuliriza yes Joy nakawa Wanji nti Joy nakawa MTPT enyabo kakati tembuuza tugenda kukola tutya okwewala kansa kubanga ebintu byonna bye tulya bimaliriza bireeta kansa
ebinyeebwa ababitereka obubi n'ababikuba bivaamu kansa. Bw'ogirya ennyo kansa. Ebirime bye tugula mu katale bye babifuuyiza bireeta kansa. Yes. Agenda kwewala atya? Kubaka kino tekikyali kyakuwona naye kwewala tukoze tutya Dokita? Okay. Joy bwe tuwagambye. Agambye nti mubadde mukimanyi nti nno eriyo abasiika ebinyeebwa ne asidi. Kale lwaki tetufune kansa? Mama wange nenya Susan bwe tuwagambye. Ebinyeebwa bisikisa asidi. Tuli kukinaye. Science oyo tali mbinyeebwa yekka by the way. Tali mbinyeebwa yekka. Abakozesa acid. Science wekyo mungi naye kati kankusunirayo katono nti oluusi bayinza okukozesa acid okwanguyiriza okukala oba okuyamba okutemaatema ekikuta ekibeera kungulu. Science mungi oyo. Ku kinyeebwa? Si kinyeebwa kyokka. Acid abyokya n'abikaza mangu nnyo. Okutemaatema olususu olwo luli kungulu. Eri abantu batayagala kulya lususu oyize lubeera ku maybe ku bijanjaalo. Yes. Oba bibeera ku binyeebwa. Ne bano abakola abajja butto mu binazi kubajja kino kiba kikaluba ate jukira ekinezi balina okitema bajjemu kali ak'omunda bakyasa okukyasa okusibu tekuba kwangu. So acid bamukozesa wonna? Yes, naye nga tuyinza okukiwa obudde wanudde siri ekintu kyobamirwako. Okay. Nanyaza ataddeyo video ku behind the news wali WhatsApp group bajja giraba. So agambe nti tukoze tutya nayogera ku byokulya. Focus njitadde nnyo ku HPV ono yarabikidde mu mawulire. Yes. Ekyo bula soogedde nnyo ku byakulya. Nti ekisinga obukulu kwekuuma. Aye tubina abantu nti sometimes tugenda abantu kati ekyemabega w'ekyo nti lwaki basosowaza nnyo HPV. Alimu ssente. Sente mwezi eri mpitirivu. Vaccine bagigemba balina ogigwa abantu kati erina okutambula eyoga giwulira ng'etambula bulungi nnyo. Abaana baze ku masomero kati ogenda bawulira ne good enough. President Museveni yeye takimanyi nti bali babwafeera yakitegeera oba takkirize kati baana kubagema gwe nange impact. Mulangira mwebale tuwele. Wewe likuliza sebo. Na tumbu komera. Yes sebo Tom. Ekisooka? Mwebale tuweleze ekyokubiri. Mbuzaamu olunyaanya luno. Oluwaatako kano akasusu k'okungulu. Lubaliko eddagala lyalo. Ekyokubiri. Abantu bwe bagema ne bagamba. Ddagala lyalifu. Pooti yafuluma nga bayisibwa batya teryaleeta teryabafektinga. Okay. Bakunyamba mu ekyo. Kale webale nnyo. Olunyanya Dokita olukuta eddagala lye tufuuyira mu bufuutifuuti baliyita systemic. Kitegeeza ki? Bw'olifuuyira liyingira munda mu system y'ennyanya munda. Ne bwe mukomyawo. So ne wejjako olukuta oba olwadde oba bakita kukola ki kukotakota mugalumo. Alipota vaccine twaligaya alipota vaccine teyagira. Of course oba efulumye yafuluma walipota weeri yafuluma ne twagamba nti nno wano mwasayinga kibayita consent form nti ekintu kyonna kikutuukako tulina gy'owaaba tulina kukola ki oba obeera wakkiriza okubyenyigiramu. Donald Trump olwengedde ku bwa pulezidenti waliwo Amerika abaagana obbagema abasirikale n'abalala ne baguba ku mirimu kati bakizuula butereevu nnyo ddagala lyalifu eryo libagemesa abantu kati n'avayo n'agamba n'okugamba nti bonna agenda bazza ku mirimu ate babasasule balirire si bula bantu tuve wano Dokita. Bannaffe mwekuume. Obulamu bwaffe si bwa gavumenti si bwa President Museveni si bwa mukyala Achenge. Obulamu bubwo kyowulira kyonna ekiri mu nsi teri avuga kintu kye nga talina kigendererwa. Wano ekyaffe kubabuusa. Mwe bulungi basooli bajjabo mwekuume tubagambye already mweraba ffe tuvudde wano. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.